ensonga esokerwako mu byonna gye tuyita tawakkul, okwesigama ku Allah. Okwesigama ku Allah ti Allah subhanahu wa ta'ala ye muteesiteesi wa buli kintu kyonna. Okwesigama ku Allah nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mumanyi, ayina okumanya okwenkomeredde okuli absolute. Okwesigama ku Allah ng'omwesigamako ng'okakasa bukakasa nti bye yassa mu shariya ye ne bye yassa mu Quran ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they work 100%. Omuntu okubeera ng'alina okukkiriza nti Allah bye yampa, amateeka Allah ge yanzisiza, amateeka Allah ffenna ge yatussiza gakola 100%. Nsobola okuprogressinga mu business nga siyingidde looni. Bwe nfuluma omulimu guno gwenkola oguli haramu, bwe naagenda ebweru waagwo, tawakkul kitegeeza okubeera nti okakasa nti Allah agenda kuwa omulimu ogusingawo. Oyinza obutakirabirawo n'okiraba mu maaso ebbanga ly'omala ng'olina tawakkul. Twali awo ku Africana n'ensanga Haji yali akola mulimu naye ng'ali mu unit eri direct mu riba. Wallahi Haji najja n'aŋŋamba, Seeka webale kunteeka mu dduwa, na resigninze. N'aŋŋamba buli we mbadde nga ŋŋenda ku Kaaba nga nzijukira omulimu gwenkola ndi direct mu riba. N'agamba webale kunsabira. Naye wallahi yaŋŋamba nti mu myezi 3 byabadde atya nga temuli yadde. Mu myezi 3 nga Allah subhanahu wa ta'ala guddewo, nga kitegeeza okubeera nti okolera ku mateeka g'Obusiraamu olina okubeera ne tawakkul, olina okubeera n'okwesigama ku Allah ng'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yakussiza bikola 100%. Bwe bakugamba nti Obusiraamu bwogera bwe buti, toddamu questioninga kintu kyonna ebbanga lye kimala nga kituufu nga kiva ku Allah subhanahu wa ta'ala ne mu hadith z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basahaba bwe babeeranga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kimu baalinga bagoberera bugoberezi. Kyekyo Allah kyagamba nti wama kana limu'minin, omuntu yenna ayitibwa omukkiriza, wala mu'minatin, n'omukkiriza omukyala, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga asazewo ku nsonga yonna, Allah bw'abanga alagidde omukkiriza yenna ku nsonga yonna, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, omukkiriza yenna tabeera na option ndala okujjako option Allah gy'akoze eki, gy'amulondeddewo.